Ono abadde ku kisaawe Masuuliita era nga yeegatiddwako n'abakulembeze ba NRM Busiro, Minisita Rosemary Senninde n'abawagizi b'enjuyi zombi okuli aba galabuzi sozi yawangula ku kifo ky'omubaka mu Busiro South n'aba prof Gilbert Bukenya. Ssabawandiisi wa NRM kasule Lumumba abannyonnyodde nti Pulezidenti Museveni amanyi bulungi amateeka agafuga ekibiina kyabwe era agassaamu ekitiibwa nti era talina lunaku na lumu lwe yawagira Bukenya mu kalulu akagwa. Pulezidenti yawagira Museveni ye nga candidate yali alina okukola okulaba nti buli kimu kikolebwa NRM ewangule. Owekitiibwa Pulezidenti yawagira Museveni yalina nga candidate engeri gye yali akolaganamu ne mune owekitiibwa Gilbert bukenya. Naye ekyo tekyamwerabisa flaga bearer owekitiibwa galabuzi. Kyova olaba ssente ezaweebwa ba flaga bearers bonna owekitiibwa galabuzi yazifuna. Bw'ati annyonnyodde nti obuzibu buva ku bakulembeze mu Busiro abeeyawulamu, abamu ne bawagira Bukenya ate abalala ne bawagira galabuzi, wabula n'abasaba okwesonyiwa enjawukana bakwatire wamu bakulaakulanye ekitundu kyabwe. Mulimu abamu abakulu b'obukiiko naddala ku magongolola ne ku disitulikiti. Abamu bawagira ba flaga bearer, abamu ne batawagira ba flaga bearer. Naye abantu twabakulirizanga bakandidate mudde eri abantu, amaanyi g'abantu ge gagenda okubayisaamu. So nkubiriza mwenna abayitamu naddala owekitiibwa Dennis galabuzi sozi n'owekitiibwa Rosemary Senninde mwe bakulu ba NRM mu constituency eno mukwatagane n'akakiiko ka NRM mu disitulikiti mudde eno wansi mutuule gye wamu tusobole okuweereza abantu abatuwa obukulembeze. Abategeeza nti gavumenti egenda kuteekawo obukiiko mu disitulikiti yonna obugenda okulondoola enteekateeka za gavumenti okukakasa oba nga ddala abantu bazifunamu. Luno tuvuddeyo ng'aba NRM. Ab'obukiiko bonna aba NRM bagenda kwenyigira mu kulondoola emirimu gavumenti gy'ekola ng'eteeka manifesito yaayo mu nkola. Wano galabuzi sozi nga kati ye minisita w'akanyigo k'eruweero wasinzidde ne yeebaza abantu okumuyiira obululu mu kulonda okwakagwa n'abasuubiza ne mu byagenda okutandikirako mu kisanja kino. Singira ddala obukulu nga bwe nagamba abantu ba Busiro nti oyinza okukola buli kimu, gavumenti eyinza okukola buli kimu, naye nga ensawo yo weebanga nnafu tewali kyogenda kuganyulwa mu bya gavumenti ebyo byekoze. So nze ngenda diteeka kutumbula byanfuna abantu bonna nti guno omulundi era kino ekisanja okulonda kwawedde. Mikwano gyange kati tuli mu kiseera kya bululu, tuli mu kiseera kya kukola, era njagala okukubiriza bannayuganda nti ate akole n'okulya taalye. Ekyo kyawandiikibwa era mu mikono gyaffe, emirimu gy'emikono gyaffe Mukama yagusuubiza nti anaagiwanga omukisa. Mukolo guno prof Gilbert Bukenya tagwetabyeko, wabula abakulembeze ababaddewo baweze nti essira bagenda kuliteeka ku byankulaakulana. Eggulu erikusakiddwa mu kisaddaani ku lwa WBS e Wakiso.